Natete. Olwaleero tumaze okutongoza activities z'obusiki okubeera nga tutandika okuwomingira nomination za mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi. Obusiki tubutadde era okutandika n'olunaku lw'enkya. Twagala eggwanga lyonna nga buli wamu obubonero bulaga era ng'abantu beesunga nomination ze. Era tumaze okufuna obukakafu okuva mu bacommanders ab'enjawulo ab'ebitundu ebyenjawulo ne bagamba nti nno tugenda kikola. Kati then wetukubira omulanga eri eggwanga lyonna nti lw'olwokubiri nga 23 tugifuule public holiday. Omwagalwa w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi twagenda okunominatinga. Agezaako okwekiika mu kkubo lye, oyo ye mulabe w'eggwanga Uganda, era ffenna tujjamu eŋŋanga ng'ab'eŋŋanga omulabe w'eggwanga n'abeemu. Awo tewaliiwo okusaaga. Omuntu yenna agezaako okuziyiza eddembe lya His Excellency Robert Kyagulanyi kyagwanidde kye tujja omuwa, kye tutajja kwasanguza. Kati mulindirire, era abantu bannyonnyodde nti faith without action is a dead one. Okukkiriza kwonna okutaliiko bikolwa kubeera kufu. Kati ke kaseera tulabe nga tukola ebyo byennyini ebirwanirira eddembe lyaffe, because we are badly yearning for a new Uganda, and that new Uganda is of now. Kumundi okuwedde batwala Kyambogo, kumundi guno batuttewa bataddawo headquarter Entebbe webagambye nti tugenda okukola ki okunominatingira. Eyo nteekateeka yaabwe. Mu nteekateeka zaabwe oba batutaddewa we shall nominate. Mu nteekateeka zaabwe oba batutaddewa we shall have 2 rallies. That is a rally e Katwe and a rally e Natete. Whoever tries to block those 2, bannange oli mu kaseera kazibu. Kyensobola okugamba agezaako okwekiika mu nteekateeka ya nomination ya His Excellency Robert Kyagulanyi oli mu kaseera kazibu. Agezaako okwekiika mu nteekateeka za laale ebbiri ey'Ekatwe n'ey'e Natete oli mu kaseera kazibu nnyo, kubanga bannayuganda bagambye alina okuwandiisibwa era ne bagamba alina okwogerako gye tuli. Kaakati gwevaayo ng'olwanagana ne bannayuganda. Go host w'ekitundu ekyo Natete, how have you prepared? Kye tuyinza okutegeeza tukunze abantu bonna era nga ku myaka gyonna mu busobozi bonna nga nkwataganye n'abakulembeze ab'enjawulo ekifo abantu bonna bakyetegekedde. Abagenda otandika okuba amataali batandise dda, abagenda okuba embuutu batandise dda, emmere batandise okugifumba, abantu bagiriira awo. Naye abantu beesunga olunaku olwokubiri nga 23 Pulezidenti waffe omulindwa bagenda okubeera nga yeewandiisa ate amala ajja ayogereko eri eggwanga ng'atandikira Katwe. Katwe mujjukira bulungi nnyo kyekifo Lord Mayor we yali agenda okubeera ng'ateeka olukuŋŋaana lwe, era n'entuuza y'ebipande Lord Mayor Balimwezo inginiya we yali agenda okutuuza olukuŋŋaana lwe ng'avudde okwewandiisa. Ne bawamba ebipande bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye twali tusooseeyo ku ssaawa 12 n'ekitundu. Naye olwaleero tuli bangi, si Mukasa yekka, si bakulembeze be Katwe bokka, naye abakulembeze ab'eggwanga lyonna bonna bagenda kuŋŋaanira Katwe bakuŋŋaanire Natete. Mbakunga mikwano gyange, mikwano gya pulezidenti, abakulembeze bonna abafunye kaadi n'abataafunye, naye nga muli bankyukakyuka, nga mukooye obwavu, nga mukooye ekiwamba bantu, nga mukooye abaana bammwe okusiyagibwa mu buduukulu, nga mukooye abaana bammwe ab'obuwala okukwatibwa mu buduukulu. Mbakunga mbayita nti tolinda kusuubira nti bagenda kukuba masasi, naye obwavu obwo obukuluma ge masasi, obulwadde obukuluma obutawona ge masasi, school fees ezikuluma ez'abaana ezo ge masasi agakubibwa. Koowa nkugamba jangu tubeere wamu ne bannayuganda bonna nga twaniriza pulezidenti waffe, byonna bigenda kubeerayo ebyoleka amaanyi, essanyu n'obuwagizi. Mbaaniriza nnyo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Nina ekifaananyi ky'enjala abasiigire munda mukitegere mu Council Chairman Auto Commission yatuuse bulungi nnyo mukulu Samuel Byabakama. Kano njagala mukamusaliremu mukulu Samuel Byabakama. Abaganda tugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owonsikawo ye mumuyambe kkiriza enswaswa etayerula yereege nga nabi.
akalulu akawedde kakulema okubalansinga nakati ne ku website kabalansinganga kubanga kabalimu okubala mwakabba gwe kenyine bakuza mu office banno abali ku mazima bonna bagomoka kiko byokulonda gwe n'osigalawo era okola emiveejo egimu wabula buli lunaku obadde okyusa kubanga tokyakolera bantu tokolera ggwanga okolera Nyanda Yosoferi n'ekibiina kya National Resistance Movement bakubira simu nti kola kino nawe nojja mu public n'okola kino bagamba kola kino kati kola kino kati ffe tugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ngo yabe muyambe ekkiriza ffe bwe mututeeka ku panic buba mutuyamba one ekigambo kye bayita protestive vote naffe tetukimanyi nikijja kwekola kyokka ng'ate mwe mutuyambyeko okukola protestive vote ekigambo kye tuyita protestive vote naffe tetukimanyi ne mujja tuyambako protestive vote okwekola atya bobanga bukyanga mutandika okugamba nti mutaddewo road map eyo byokulonda ng'okimanyi nti candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine akalulu akawedde yakawangula ebitundu 75 ku buli 100 nga n'emikono egyamukkiriza okwesimba mu kalulu akawedde gikyali mu sisitimu yammwe si bwe kiri nti ye kati ate najja n'akuleetera emikolo emirala n'ogamba tegiwera bagizzeeyo ng'ate intero yafulumye nti ba RDC ba RCCs ba piso ba giso ba pupu ba pusu bonna nga batadde bakubidde abantu amasimu kati kino kikulaga kifaananyi ki so ng'oyinza okukola ekintu ng'oyagala kumya muntu n'owuzika ng'oyambe buyambe ekkiriza ffe mu national platform n'eggwanga lyonna saako ne international community bambi mutuyambyeko otupromotinga n'otuwa obujulizi obugenda otuyambako mu kooti singa tunaaba tufuuse ebimenke one twetaaga spark tugenda gifuna tutya twetaaga cause tugenda gifuna tutya kwe kweyambisa abantu nga mu abasiro batalina buwongo okuteekawo ebintu ebiblocking enkyukakyuka eyita mu mateeka lwaki bobanga tetunatuuka mu nomination day n'ogamba nti emikono candidate gyaleese tegimala nga eriyo abatesimbanga nawo ba state agents baleese emikono ne mugikkiriza eriyo n'abatamanyi mu Buganda nga teri abamanyi baleese emikono ne mugikkiriza omuntu eyesimbye mu kalulu akawedde ogamba otya mutafunye emikono lwaki kubanga kino kyemwagala kana kibanyonyera mukitegere bulungi nnyo ffe mu sisitimu yaffe ey'okutwala obuyinza nga tetukubiwadde essasi mba mutuyambye lwaki already olaze nti you are incompetent already mutulaze nti muli mu panic olaze public ne international community that you are incompetent olaze irregularities eziri mu gwe ng'omuntu n'akakiikoko you are incompetent nothing you can tell the public that whatever you are doing is right so nebinaava mu kalulu bijja kulaga nti biri muri irregularities enfu kubanga okiragidde nga tetunagenda mu kapiira tetunagenda mweso gwate okolagadde bengalenga embwa etunda omuzigo nti lugunaadiba ngenda gulya gwe tokiragbe omuntu yambako okutambuza protest vote yekambuze mukulu whom are you working for okolera ani Samuel wakama okolera ani okolera national platform okolera kusula Nyandwe nsembuza Simon wakama okolera kusula NRM oba okolera national platform kubanga obutali bwenkanya bwolaze nga temunna basonsula ate bw'onoomala basunsula ogenda kulangira ebivudde mu kulonda ensi yonna ebitegere nti bituufu olabika gayo yona gw'okolera nga tuyagala mwogera wabula ffe kituyamba kitya kituyamba nti olwedde tugenda mu kalulu nga tukimanyisa babaka bagenda okukola tubitegedde olwedde kitegeeza mukolera ffe omwagala kusula gavumenti ya Nyandwe lwaki Simon Babakama wali obaddeko mu bigezo ne babayingiza mu lumu mugenda okukolera ebigezo ne bakuwa ekigezo buli omu n'afuna ekigezo kye tayimu neetuuka naye ng'omutima gukukuba ne bakuba akadde ng'omaze ne bakuba akadde nti mutandike kati paniki eyo ne answer gy'omanyi ne question gy'omanyi esobola okulema okujjuza olwa paniki ne fear gy'olina kati right now ebintu byonna mwali munekola ebimateeka mutandise okupanikinga mukwata ku mapeesa musigaze epeesa eri baliyita delete
mukwata amapesa mulinga bali bo ani abagoba tewali abagoba kubanga mukimanyi bulungi nnyo bye mukola byonna mulinga abagamba nti mwagala kukola ki kuteeka ggwanga mu ntata ekintu kyokoze mu nsi ezisinga obungi already obeera disqualified tosobola kubeera mu ofiisi eyo so kati gwe okikoze ng'omanyi ogenda kutulumya ffe totulumya ffe otuteeka ku ddaala eddala era otuwa ensonga okugenda mu protest vote nga n'ensi yonna emaze ogiteekako mukono n'asayininga sayimira Bakama nibye ngenda okulangira mu kalwa akajja tebijja kuba byamazima ne byenkanya n'asayininga kyokoze olwaliro kiraga nti ze Sayimira Bakama ne bye ngenda okukola mu kalulu kano tebigenda kuba byamazima na bwenkanya n'ateekako omukono n'asayininga zeezo set a cow and educate a cow system oshitegedde bulungi nnyo aho tuvuddewo ndoza batemutegedde bulungi bakyali bange mumuleke abali mu paniki ye already international community etegedde nammwe kenyini mutegedde buli kaseera tufuna cause tufuna ekintu ekyokutuwa ensonga lwaki tugenda kwekalakaasa Sayimira Bakama tokola era one mwembadde mmanyi tugenda kukola protest vote nga tuvudde mu banka protest vote egenda kuva kummwe protest vote egenda kuva kummwe si kuffe kummwe protest vote egenda kuva kummwe si kuffe no ffe tunoonya spark kati ng'oyagala okumanya lwaki embaata enywa amazzi n'eweekeera oba lwaki embaata enywa amazzi n'etafuka ntegezeddwako nti ne muyinza okumala ne mutukkiriza emikono naye ne mugamba banka ewali akawunti yammwe electoral commission ne bagamba network is down temusobola ku depositinga sente nakyo ne mukikozesa Kyagulanyi okujja ku ballot paper kiyamba mmwe tekiyamba ffe Kyagulanyi okujja ku ballot paper kiyamba mmwe okubanga mukyaliwo wano bw'atabeerako then ekyoka kituyamba oba kategedde Kyagulanyi Robert Sentamu okujja ku ballot paper kiyamba mmwe bw'atajja ku ballot paper kiyamba ffe bannayuganda oba mukitegedde kyenjogerako naye temukola era nga emikono amaze ogireeta ne mugamba nti ate netiwaka ya banka eri wansi payment esobodde kukolebwa kubanga nekyo kifunyeeko wano okitegedde bulungi nnyo kati mba mumaze okitegeera kitegeeza nti Kyagulanyi Robert Sentamu okubeera ku ballot paper it helps you but when you don't allow him to appear on the ballot paper it helps we the Ugandans under our theme protest vote watch Rurambo eno okitegedde Kyagulanyi okubeera ku ballot paper kiyamba mmwe bw'atabaako kiyamba ffe bannayuganda abaagala enkyukakyuka anti olwo kaba kabikkuse akabikka omulalu kaba kakoze eki kaba kabikkuse ffe tubadde tubaagala kati gwe mugaane owulire bwe gatokota awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo awo ngenda kusaba General Secretary nsaba ne President n'olukiiko olufuuzi olwa National Platform statement be Bakama zaakoze ze ngenda okubazanyira balina ebazanyira omuzannyo mujjukire buli NRM lwebanga erina kyeyagala okukyusa be Bakama nga akyusa ennaku z'omwezi buli ba agenti ba ADF PPF DP bonna nga mwabalayo babagala okukyusaamu nga nabo bakyusaamu nga yabo bakyusaamu ennaku kitegeeza akolera bali kati naffe tukole bwe tuti Bakama agambye nti ennaku z'okusunsulira mu Parliament bazongedde Mr. President Robert Kyagulanyi Sentamu General Secretary tubali tubasaba bulungi n'obuwombeefu naffe ennaku z'okugabiramu kaadi muzongereyo mugira musunsula mpolampola mulina okusunsula ekiro for security reasons please onakulencha nga maze ofuna emikono ennaku z'okuwera mu kaadi za member parliament namwe muzongereyo keeri kubanga bali kibakozesa bano baagala kuteekawo window 1 window 2
ezinenkweze nga busitafuna kaadi zesogga eri direct zisobola okufuna time ezifuna kaadi bibiri ebibiina kati naffe bo wandikola ekintu okulumya omuntu n'onzika nga oyaba muyambe ekkiriza kati naffe engeri gyazisiseemu n'azongerayo naffe ennaku zogabira ku kaadi naffe tuzongereyoko nga bwe kibadde mu mateeka Mr. President kasula owulidde bwe okusaba kwange kati Byabakama ne bakyali badde beekubira paasi nti ennaku azisiseemu azongeddeyo kati Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Secretary nammwe ennaku z'okugabirako kaadi zaffe z'aba MP nammwe muzisikeemu zidde eriko ez'ababaka zennyini waakoledde kubanga bagezaako kubira paasi zino enkwezenge zaabwe mbuze nazo zifune tayimu we ziddukira zigende erinedda wajja mu bufumbo mujja kufumba mulimba temujja kuvaawaawo temujja kuvaawaawo nga nfundikira waawo bulijjo wano tubagamba Nyandi Yosoferi alinga mukazi mukadde oba Sugar Mami Sugar Mami oli asente ne Sugar Mami bayagala kulega mu public nti gwe boyfriend we yetafa ku myaka gye afa kulabaga abantu nti ono ye boyfriend wange wadde asente zange kati gwe oyagala kujja mu public abantu bali bekulaba ng'oyagala Sugar Mami munyigire mu tent oba mu bisaka Sugar Mami yakusika akuza muddira abantu bakulabe tosobola kulya sente za Nyandi n'ogenda nazo kati wulya bulijjo tubadde nga le bakomudi waffe tukuba mpuuga ne opposition buli lunaku nga mukira bulungi nnyo kati it wasn't a coincidence nobody Mau okujja okwogera nti ADF n'ebiina ebirala byonna bibadde bikolagane mu Museveni it wasn't a coincidence no bano bampuuga basegona ne baani babadde bali asereza Museveni nga beekweka bati nga beekweka nga basigale tebagala kuvaayo eri kati Museveni nalagira Mau tevudde mankuwogira badde balina okujja banaavuuka bateeke mu public bevu njagala oteyo video mpuuga okuva Mau yabambudde mpuuga ayogedde ekigambo kye basinsiba mabikke simanyi Kasibante yayogerera ekibiina awabike yayogerera ekibiina no nga bw'otalya ssente za Museveni n'oteekweka n'ogaa nti oyagala kwekweka akujja akuteeke mu ddiiru kati mu butongole yabajja nabakuba ku mmeeza ensi yabategedde mukitegedde bulungi so tekaabadde nti yaseredde lulimi bamutumye agenda akikole anti mpuga badde yeekweka nnyo bw'ati ko Museveni genda obagambe ono nono tuli naye ssente zaffe bazirya njagala oteyo video okuva Mpawulo yayogedde tukwate empula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera ku TV obanga ali ku kitebe n'akola statement ng'erabisa bitaano mpuuga enkeera bitaano ajja n'ayanukula Mau bwe yazze okwogera statement gyeyayogedde bitaano yavudde okwogera mpuuga yayogedde kubanga baamukubye omupiira tasobola kuvaayo kwewakana ze mukitegedde bulungi nnyo so kati mutegedde bulungi nnyo olutawo tulimu national platform abasigadde kati ekyuma mukitegedde nakiri ekyalukwago ne banne nakibanyonyodde kanti bategeeze bulungi nnyo Lukwago okweyogeza nga akakazi akakadde akali ku kyalo akalogo ng'ate kalina kawala akalungi yeena ensonga bakimanyi tebalina muntu agenda kwesimba kuba president eyandibadde yesimbu yandibadde Lukwago ne Lukwago tasobola kuba laale kumala wiiki alina sigala kubwa mmeeya kati ate kubwa mmeeya nupu yamuleeseko bali mwezo nga ne bwe tugenze mu polls kati bali mwezi ali mu 60% kati Lukwago ne batula nani ne batula ne Ssemujju nganda naye mu constituency ye kira tayagala kuvaayo amanyi nti Lawyer Musisi agenda mmulyawo over kati batudde Lukwago ne Ssemujju nganda bagamba nti ffe tugambe tugenda kuwagira Kyagulanyi kuba presidenti kati nga baagala bwe bagamba tugenda kuwagira Robert Kyagulanyi kuba president mbu Kyagulanyi eyajjeyo kanso Musisi era Kyagulanyi wanajje wani ajjewo bali mwezo kubwa mmeeya yabadde ddiiru bwe kityo bwe kyabadde bwaluza ffe tuli basiru mukulu eyambodde tatya nnene
kati zaabike tewali agenda kuvaawo buli omuleeta pulezidenti w'omusimbe wo buli agulawo ekibiina kyo by'obufuzi kibeera ne pulezidenti era pulezidenti abeera ne capacity oba capability eyesimba ku bukulembeze bw'eggwanga buli kibiina kireete pulezidenti tetwagala kutumanyira kakanyayo kasumagizi yeyalira oba kakumusa omukagula akamugwanya muggulawo ebibiina buli kimu nga kirina okubeera ne pulezidenti era pulezidenti ng'alina capability oba is capable to stand in any election so kati buli kibiina kirina pulezidenti waakyo ajeesimbe okuba pulezidenti tetwagala tumanyiira enesigadde zaabika emipiira mukitegedde bulungi buli kibiina kiggulawo ekibiina muggulawo ekibiina ne woofiisi nga mulina pulezidenti w'ekibiina ajeesimbe okuba pulezidenti tewali gwe tugenda kulekera this time around oba simanyi wala security board simanyi PPF eddagala ly'enziku simanyi oli ecological pussy oyo nga chairman wako ye chairman wa ecological pussy era ye CEO wa Uganda Fisheries and Company advocate eri simanyi ani bonna buli kibiina kiggulawo nga kirina president buli omwana ete president wamuteeke wali ebisigaye tojja bikwasaganya mukitegedde bulungi nnyo awo tumaze kati katugende wano kati ono ye Simon Babakama ng'ayogera kiri kyembagambye oli byayogedde Works and Passport Minister no ono ye Babakama ng'ayogera wano elections, particularly in the area of campaigns. The roadmap was reading that campaigns would start on the 4th of October. But we realized people nominated on 23rd, 24th, 4th October, almost 2 weeks. When people are geared to go, they are raving to hit the campaign trail. The hormones are all fired up. You hold these people for almost 2 weeks, you hold them down. We found that Mr. Mwesigwa will have a hard time trying to keep people under control. So as a commission, we have resolved to revise the dates for campaigns. Instead of starting on the 4th, the presidential candidates, those who get nominated, will hit the campaign trail from the 29th of September. 29th of September. That's when we'll hit the campaign trail. So that because a whole 10 days is too much to quit people who are ready to go, they have been declared candidates. Video yenakoze nembagamba nti bano bapulaninga n'okusika okulayira bakuze mu kwokusatu so si mu gwakutaano kubanga balina ekibagoba kati kino bwabanga yasise campaign time ezibadde mu nchi satu okuva kati nazisika ne zidda mu nnako zitawera nnya ekibagoba kikulu ekyo si kyekikulu kati wuliriza bulungi nnyo Abaganda tugamba nti akatali kabbe amagumba olya osula mu mulyango wano badde bagambira ekigula lugi kyange okigenda okujjira Abaganda tugamba nti akatali kabbe amagumba olya osula mu mulyango ngenda kuza mwezi 17 omwezi ogw'omwenda mwaka 2025 wuliriza bulungi abasajja bano n'abakazi munnange batambula mu kkubo nga beekaza ng'era abasazi b'ebyayi ku kkubo babeera naye ng'ekituufu bakimanyi nti akalulu kabatuddemu era bakimanyi bulungi nnyo nti ekigenda mu maaso mu ggwanga abantu babasizza akasiiso kati kambabuulire kino mukitegeere bulungi nga tuyita mu lugero lwaleero akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango mugenda kulaba abantu badduka emisinde nga beenyaga nga Nuupu ebafuukidde akagumba weegoge kati njagala ompulirize buli kaseera wano badde bawamba abaana baffe batwala abaana mu Tocha Chambers abaana babula nga buli omu bamuyisa kyamulinga essalambwa lya nsenke ekitebe kirumbibwa buli omu bamukola kye baagala nga teriyo minisita ayogera teriyo RDC ayogera teriyo musirikale ayogera teriyo wa polisi ayogera teri muntu yenna ayogera ku kintu kyonna kati waliwo n'omukyala atemanyi
omukyala gwe bayita Mariam Wangadya, she doesn't understand herself and she's still discovering herself. Teyemanyi lwaki olunaku byo byagambye munaye ebintu by'okuwamba abantu mu Uganda tabimanyi. Kati Mariam Wangadya munnange oba teweemanyi onootegera otya ebyokuwamba abantu kuba naawe kenyini teweemanyi. Kati munnaffe tetulina kyakukolera kubanga naawe kenyini teweemanyi nti munnange otunulanga owenda lyasala olutindo. Kati munnange Mariam Wangadya ffe tetulina buzibu bwo. Obuzibu gw'otamanyi teweemanyi nti oli mulema era omulema tasobola kutegeera kintu kira mu maaso nga ggwe. Kati mulya bulungi nnyo buli muntu yenna gw'olaba ng'agenze ku pate ku TV ku radio muno mwe muli abapoliisi ab'amagye abamilitale aba RDC RCC diso kuso byonna nga bagamba mukuume eddembe tetwagala kuyiwa musaayi tetwagala kukola kibabuuze. National platform erina amagye, national platform erina emmundu, national platform erina ekkomera, national platform awamba abantu nti nedda baani abawamba abantu nti bobbe bennyini batugamba tukuume emirembe. Ani atakuumye emirembe bwe batakuumye emirembe. Kati njala kubuuza oyimirira otya n'amagulu go gatutamanyi bagatunula mbaale agala katunula bundi bujjo gw'otugamba tukuume emirembe. Ani amazeewo emirembe? Who had consumed the peace in Uganda? I think it's the regime. It's not we, the citizen. It's the regime which has consumed the peace because they are keeping on kidnapping innocent Ugandans. They are keeping on grabbing land. They are keeping on killing innocent Ugandans. There are so many atrocities the regime have committed against the will of Ugandans. So when you see these state operatives and state officials coming out on radio stations claiming that we should keep peace, we should be peaceful to the forthcoming elections, as if who owns peace in Uganda? And who is right now destabilizing the country? I think it's the police, the army, the SFC, not with the Ugandans. Because for us, we are tired. So if we are tired, we're still reaching peace. But if you hate peace and you are preaching peace and you are doing vice versa, whom are you going to blame? So don't blame Ugandans anywhere in these forthcoming elections. You need to blame yourself. There are some government officials, especially the ministers, who categorically clear they have come out now to start distancing themselves from the crimes against humanity. Namely, General Kaindo Tafire. Publicly, he had started distancing himself on the crimes against humanity. In the certain meeting where everybody witnessed Mr. Chiyowa Kiwanuka, the Attorney General, Kaindo Tafire stated clear that police, you should respect the law you should respect the law, and you should respect people. You arrested people without cases, they are rotting in the prisons without any answer. So who is responsible? So bw'otulira abantu bano nga bazze mu public bagamba nti mukuume eddembe ng'omanya akaliro mukuume bulungi nnyo. Embaata yeri awaka gisomese protestive vote. Somese embuzi yo protestive vote. Nente gisomese protestive vote. Neighbor musomese protestive vote. N'omuzuku musomese protestive vote. Nga buli kintu kye basanga mu maka ago kibagamba protestive vote. Buli kintu kyonna nga kibagamba protestive vote. Kati balyoke batandika okugamba tukuume eddembe kwani kubanga n'abantu bakoowu. Kati wano we tulaga mugenda kutya. Lwaki? Bw'olabanga abantu batandise okweyogeza nga abantu bako nti tukuume eddembe, ani atyoboola eddembe? Kati ng'oyagala okumanya nti bano bayidde babulako majaani, wulira wano wenjagala otegerere. Njagala oleetera vidiyo egirewo dakiika emu nga the fake Inspector General of Police Abasi Byakagaba akoneminga crimes against humanity, omuli kidnapping, killings and the torture of civilians, mostly for the national platform. Nga yakoze ki? Yakozeyo video name tagikolangako.
Why is it now at this crucial moment when Ugandans are about to stand against the torture? Naavere bamukozesa era najja n'akola statement yeno ng'otegeera nti kati mutegeere nti abasajja bayidde one byabakama yesema ani byabakagaba wulira. Fellow Ugandans, I extend warm greetings to you on behalf of the Uganda Police Force. As we secure the 2026 general elections, the Uganda Police Force, working together with sister security agencies and other stakeholders, is fully committed to ensuring that the elections are conducted in a peaceful and secure environment. We have now entered a crucial stage in this electoral process as the Electoral Commission nominates candidates for various elective positions. The nominations will be followed by campaigns across the country. Uganda Police Force has undertaken deliberate measures towards securing the general elections. I want to encourage all political actors and citizens to exercise their rights responsibly and to respect the rights of others. The laws of the country are not in abeyance during the electoral process. All political activities must be within the confines of the law. We remind the public that acts of electoral malpractice and activities that contravene traffic regulations, inciting violence, hooliganism, computer misuse, destruction of property, and spreading false information will not be tolerated. All right. Mr. Abbas Byakagaba, you've mentioned about few things in this short video, but during the process of the A9 preliminaries, to a lot of our fellow Ugandans, they were killed in the process of A9 preliminaries. Did you come out to condemn, or did you arrest anyone in connection of killing people? Christopher Damulira, your officer, is the man around the country, going around in ghettos of Kampala, Mukono, Wakiso, and Entebbe, spreading hate, encouraging ghetto youths to gang around and kill and beat supporters of National Unity Platform. That is on record. Have you ever come out to condemn or to arrest Christopher Damulira? Previously, he organized and set free all the ghetto youth, putting on yellow uniforms of NRM. They went around Kampala beating, stealing innocent Ugandans. Did you come out and condemn the acts of NRM youth under the ghetto structures of Christopher Damulira? Did you? The computer misuse, which you are talking about right now, let me be loud and clear. Your boss, Museveni, your boss, Barambarugahari, including others at large, on daily basis they pay TikTokers, both locally and outside the country, 500 Ugandan shillings to 1 million on a daily basis to abuse, to insult Robert Kyagulanyi Ssentamu and National Unity Platform. Have you ever come out and arrested anyone? The radio presenters, they are paid to insult, to abuse National Platform and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Have you ever come out and condemn or arrest anyone? You're talking about computer misuse, including your officers. They get engaged in abusive conversation with we, the people who seek freedom in Uganda. Have you ever condemned that act? Lero kanjogera oluzungu olusigadde mu lwalumanja omwaka ogujja. Kubanja yategeeza abasajja bano baloza tuli basiru nnyo. Avuddeyo ayogera ebigambo bitakwatagana n'empale ya Mukama bamusindise.
batekako n'obugalubindi okubuzaabuza body language ne facial expression. Temuteekeddwa kwogera bigambo birimu bintu sime biki byonna bya kisiru. Ani akwata? Who owns Dawn in Uganda? Who owns Docha Chambers? Who controls the prisons? Bakulu mugume n'omugenzi yaliko bwatyo. Pressure teri kugwe. And I'm here to inform you, it's not you willing to come out to address the public. No, it was order from above, and we know. The orders from Salim Saleh, Muhoozi and Museveni. It's not you. Because you don't have that knowledge. There are so many well-trained officers who are chased out of police so that the police can remain with the fools who can even come out to identify or to talk about the issues. It wasn't your knowledge to come in public to talk about what is going on. You were forced by Museveni, either Salim Saleh or Muhoozi, who instructed you to come and say such nonsense. When we are suffering in Uganda, you can't come out even to say anything. But this crucial moment, when we need freedom and peace, now you are coming out to intimidate us. Go and intimidate your mother. And go and eat your mother something in your boss's voice, Museveni. We are tired of nonsense. Sijja kamala yomukomezaawo. Kati buno bubaka buwulire. Njagala bategeeza nti ffe tusimbudde nsinzira wano bategeeza titugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23. Era oluvaayo nga Museveni bw'alina laale Kololo naffe tulina laale Katwe. Bwe Katwe tugenda na Teete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola. Buno buyinza bwammwe, buno mukisa gwammwe, buli kyemugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka, saagala mukiisibwe. Eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekerawo, nammwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde. Weyeetegese okubeera sireevu, tetuli mikwano gyo. Weyeetegese okubeera sireevu, tetuli naawe, genda ewaka. Oyo akyekomera bino biveemu, bino bya ddala, tetugenda mu bya ddala. Nze ng'omuntu nkimanyi era twafunye information kibeetegese okukwata buli muntu yenna neetoolodde ne bwe nnaaba nnyina kulinnya booda njajjirinya mazima ganaluku. Temugenda tisatisa, temugenda kutusayira ensinga. Mwenna bannayuganda mbabuulyanga pulezidenti gwe mwalondera gwe mugenda okuddamu okulonda. Obuyinza bwabumpa nange mbubawadde, buli omu alina obuyinza. Bano abantu babaginako obuyinza tebabatiisatiisa. Temukiisibwakiisibwa ne bano bapoliticiani be baguze tebalina gwe boogerera, mweyogerera. Alright, kati mukiwulidde. Bw'omala okula ekigambo ng'ekyo nekikukka mu vvi, kati n'ojja owulira omusajja ono General Edward Katumba Wamala gyebaleko ssebo kansubire nti oli bulungi. Ebiseera ebisinga bagamba kamwa kabi kassa ssiro ganga. General Edward Katumba Wamala manyi ebizibu byolina bingi nnyo okusinga emyaka gyo, naye ate ngajjera omutendeke oba oli ku ddaala erifuuka omukulembeze. Wattu ate bw'olebera empale nga gwe bakwatidde mu loogi kitwewuunyisa okuba nti obutendeke bukumala bw'olina. Ebiseera ebisinga ozze weeyogezanga olwano bakonde tosirika tugamba onnanga omusajja muwambe. Naye tusuubira nti bwagenda mu nsiko okutandika okulwanyisa Obote n'Amini, ebikolobero Amini n'Obote bimuga nti byebakolanga. Okimanyi bulungi nnyo bwe mukola essaawa zino, sigenda kujja, okimanyi bulungi nnyo bye mukola. Bagamba nti bwetaba mazina g'enkima teweewalanga mikira kukubako, naawe mwoli mu kutulugunya n'okuwa bannayuganda mwoli, wabula okolera abantu abakyamba otaamanya. Mukulu, baakuyise oggulewo projekiti gye mwagguddewo, temwabaddemu siteetumu ya byabufuzi yonna. Njala kubuuza kiki ekyakutankudde akabanzi otandika ate okulumba ebyobufuzi ng'olumba National Platform n'enteekateeka zaffe. Kubanga ffe tetukulinaako buzibu. Munnange tukwongera okukujjukiza nti bweta mu mazina g'enkima, enkima zijja kukoonyaako emikira.
munnange ebigambo byayogedde ng'oggulawo projekiti zammwe ez'obubbi ffe tetukuyinaako buzibu bbe kubanga bye mubba tebigenda kusenguka nyongera okujjukiza Katumba Wamala mwalwanyisa Obote n'Amini Uganda yasigalawo teyeeyongerako bunene bwe mwabeerako mbuwaŋŋanguse naffe gye tuli mbuwaŋŋanguse tunaatera okudda abaali mu gavumenti y'Obote n'Amini ababba ebintu babireka mu Uganda mubyeyambisa nammwe mubbesereza omuwa omusolo ate ka tuli mu digital world nti buli kimu tujja tisikaba ne tujja kifuna wabula nyongera okugamba nti kendeeza ku statement z'okola otherwise omulambo gujja kuswala very soon kubanga nze nasembayo kuteeka ku kamera zange nga ndaba kamera ziŋŋamba nti ogenda Edward Katumba kamera zange zandaga nti ogenda kamera zange zendaga nti ogenda kati saagala mulambo guguswale gutya wabadde muri muwalaji wa mwensimbi mumazo zifuna munnange ne webajjagala kubanga okukose bwati bwe yayogedde yagambye bwati ebyo byetuulira mupange eggaali mutegeke eggaali temutegeka ggaali twazijja kubaako emipiira ate miyinza okuba mipiira tegina sipeera olwekyo mbasaba ffena tubeere ba mirembe ate buli munnayuganda kikkakatako okulonda kasitoba ng'owezezza emyaka ekikola ki ekikulonda mu nsi ezimu kuba na musango otolonda kati bannayuganda etteeka teriga nti musango naye babakubiriza londa kubanga bw'otolonde then ojja kwejja okuba wekubye wekendo oli bajja kukulondera gwetoyagala kati golonda oyo gwowulira nti ali mu mutima gwo gweyagala okukola ki okulonda ate okulonda kwakyama oyo omuntu gweyagala kiri mu mutima gwo naye bw'otemu etimba mu kyenyi okumanyi gweyagala okukola ki okulonda tetukubagana tutabagana mbale kubanga obulamu bulina okugenda mu maaso tukuume emirembe kubanga emirembe gyekisobozesa eggwanga lino okutuuka wano emirembe gyekisobozesa abantu bano okukola wano emisana n'ekiro okulaba nti mwezi gumu n'ekitundu basobodde okuteekawo ekyo nammwe bennyini bamu ndaba mutambula mugenda mu mazina misana na kiro ekyali kitasoboka lwa mirembe alright tweyanziza nnyo tweyanzege mukulu emirembe gikuume emirembe era emirembe gitwanyisa emirembe bagenda mu mazina we mbaagala bazimbye mugenda okubbira obulu bakoledde omwezi gumu banga wayawudde nze njagala okubuuza munnange emirembe gye gyatwala muwalawo gwe bakuba naye amasasi ate gye emirembe nga nagyo birungi kubanga emirembe gye gyatwala muwalawo ate kati njagadde era kyovula nakuvaako ogambye nti tukuume emirembe kubanga bagenda mu mwenge ne banywa bagenda mu disco njala kubuuza emirembe gye gyatwala muwalawo naye gye gyali gikututte ate n'egyo mirungi nnyo munnange kale bw'otugamba okukuuma eggaali njala kubuuza tukola ggaali eno yali ggaali Works and Transport Minister General Katumba Wamala survives assassination at Sota Road, Chisasi. General Katumba is said to have been traveling with his daughter who has been shot dead on spot together with his driver. General Katumba survived with bullets in his left arm and chest, and by time he was hurried to Malcolm Clinic and later on to Nakasero Hospital. The assailants proceeded through Sasi roundabouts after. General Katumba emirembe ogiwulira egyo emirembe bwagyoyogerako watojja kuba bulungi manyi bw'otuula mu ddiiro lyo n'otunula emirembe ogiraba nga mirungi lwakuba nti ojja mu public n'osiba feesi ng'afuyidde mu taxi tukimanyi bulungi nnyo naye kendeeza ku bigambo bakutuma okwogera egyo emirembe mirungi nnyo kubanga wali otudde mu motoka bulungi nnyo ya SC V8 weeyagala emirembe ne gikulumbamu ne gikuba ne muwala ne gimutta era emirembe gyakomekeza gikutwalidde ku boda boda ng'obuuza muntwala gyegyo emirembe mamangu Fatuma egyo emirembe ogiraba egyo emirembe
ejo ojja kitegera ojja kumanya lwaki Bukenya si munnakenya. Katumba mala kendeze ebigambo ojja kubuuza lwaki Bukenya si munnakenya oba lwaki Bulubandi ali mukebe gwa kyenvu. Bw'onoonya yawula ebigambo ebyo ojja kutegeera ojja kendeza ku bigambo. Wamaze okwawula ssente z'ettaka gye mwazimba ekitebe kiri commission statement z'okola banywa bagenda mu mazina muwala we yani batagenda mu mazina gwe kenyini oli musibe. Nze kamera zange zindaga ogenda kufa very soon. Kati nawe tuvudde osagala kulwa kubanga nze biseera bisinga sagala gamba abantu bakulu bagenda kunyiga naye kyegamba kikituufu. Okitegedde bulungi nnyo. Bw'omala okitegeera ekyo awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvawo katugende wano. Kati bulijjo tubagamba abasajja batwala nini namba bayina omugaso gwazo era baba bamaze okulonda nga muwakana. Waliwo ka video ba comrade ke ba posting saka posting nga njala kabaza nyiralo mukategeere nga kyali azze bagaba butto ku kyalo ne bagaba engano kati bamalo supply nga ne bajja nga bakimannanga muntu bagala nini namba ulira bulungi. Kati namwe abali mu diaspora nira beyazo okuwandika tebalize kuwandika mmwe in fact kansoke mbabuuse mukansoke mbabuuse mwena bali mu diaspora abagala bagende babawadde nanga babawandise kubawandisa nanga muntu mumpulize bulungi nnyo. Buli yewandisiza walonze kyobosoko okumanya buli munsi muli banga wandisiza okufuna nanga muntu walonze ekyokulinjira kububya. Museveni bagenda okutta abantu ngabo butwa oloza je nabo kufuira bufuizaawo. Oloza agenda bufuna agenda bukozesa agenda bukola ati bukutekako nga bwagala. Mukimanyi bulungi nnyo nti emiya fingerprint ku machine ezo zisobola okutuusaako obulabe n'ofuna obutwa. Ekyo nkyogedde bugezi just kubanze ndi security conscious nnyo. Nze ndi Canada bampise tugende tewandiise. Emiya fingerprint scanner kukaboxa bakutandika fimba kujjeka bigalo kasobola okuviirako obutwa. Temusobola kukozesako obwongo nti batambudde batyo kuba machine zino Uganda baji batuwandise batwagazaaki. Tosobola kiteka. Ekyo nkugambye ko ekiteekeko omuntu ekirowoozeeko nakyo kisoboka. Bakusanze mu diaspora bakujjako fingerprints. Ng'okimanyi basobola nti basobola okozesa fingerprints machines ezo ba scanners mayiwako obutwa bwe nojja noteka kama galogo. Kati otegedde nti nini namba za mwabe wandiisiza bazaagala reference ya katambi kano. Ebyosi bino ebintu byaffe bya kiyaalo so yakuwadde litabire ne katonia tuli mu bawandiika awo mwenna akasawo biyinza ekiro n'abakola ekiro tugenda bawandiika tugenda bibawa tetwagala tetulina kitwagala na litayirozizo yokka gaffe tugenda tetulina bingi biki ebingi biki amanya gakogamanyi amanya gonga manya Mujahadini yabagambye wadde mwapadde butto n'engano walamu waramaini sigenda ba amanya gange ne namba yange. Mujahadini salamu alaikum wonna wooli yabagambye alamu waramaina sigenda ba amanya gange na nanga muntu wamwapadde engano yamwe n'obutto poteya. Kati gwe nkubuuza gwe bawandise mu diaspora bagenda kuwa nini namba ono Mujahadini yali ewakaba basapulayi engano ne butto yaganyo juwaayo tegeera obwongo bwo mukozesa amagezi kamukuddemu buli Mujahadini nga bagamba sisobola kyali biba binnemye. Ebyosi bino ebintu byaffe bya kiyaalo so yakuwadde litabire ne katonia tuli mu bawandiika
awo ne mwenna paka saawa 2 ez'ekiro n'abakola ekiro tugenda bawa tugenda bibawa tetwagala tetulina kyetwagala na detailo zizo yokka zaffe tugenda balala tulina biki ebingi amanya go tugamanyi amanya gonga manya jadi ya kan tekijja kusoboka ndi mwapadde nga ndi buto tekijja ng'omusajja akuwate katodi akuwenga nakolako ne butto najja akabuze gatwagala nini namba n'amajja gadaba esimu kati mukitegeere kati awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo mujahadini simanyi mannya go seeka ne salaamu aleikum allah akunkuumire kale katudde wano mukulu Samuel Bakama namwe abatuwuliriza njala mutambuliza akatambi kano mumbuulize Simon Bakama kuva ddi ng'ekitongole ekibba obululu mu ggwanga kiina enkwataganya ne ba RDC ba RCC ba DPC era obuyinza kye bujjawa okwetamba bintu by'okunominatinga abantu bitya President yatuwandiikidde n'atugamba nti ba RDC ba RCC ba DPC badde bakubiranga abantu okubatiisatiisa okubagamba nti lwaki banominatinze Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ekyo mateeka tekiriyo kati wano wenjagala okubuuliza Chairman Electoral Commission sebo wadde tuli mu digital world nekyemanyi Electoral Commission mukyali ku nkola eri enkadde ya switchboard enkadde eri temulinawo digital switchboard esobola kukubira bantu bonna abawera akenda mu 8 emikono gyadde gyetaagisibwa ng'ate twabawadde access njala kubuuza Chairman Electoral by'okulonda wajjewa ennamba z'amasimu zonna ezakubidde abantu ab'emikono Robert Kyagulanyi Ssentamu gye bawadde ennamba mwazigyewa Samuel Bakama, let me ask you this question, gentlemen. You stated that all the registered voters which signed for Robert Kyagulanyi Ssentamu, they were called and asked, why did they sign for Robert Kyagulanyi Ssentamu? They declined that they didn't sign for him. So you cancelled all the signatures. So let me ask you one question. Who called those people? You, EC, or RDCs, RCCs, or DPC? Is that their responsibility? And here's the second question. When someone signs for any candidate, does it anywhere on the electoral forms there is any column which asks for that person's telephone number? Mr. Simon, can you answer that question? When someone is signing for any candidate, is there any column or any space which a person signed for candidate where is asked to bring or to indicate his cell phone number? Tell you. So, enamba ze mwakubiddeko awo mwazijje ludda wa kubanga teri mu Uganda kitongole kibayita isi kisobola kufuna enamba z'abantu abawera omutwalo mu mulundi gumu ne mbakubira essimu. It is impossible. So when you are fooling Ugandans, don't think that all Ugandans are fool. Never fool a fool before fool fools you. Watch Urula. Never fool a fool before fool fools you. You can't come out and say that you contacted all of them. They denied signing for Robert Kyagulanyi Ssentamu. How did you get their telephone numbers? Tuli mu forensics kati wafunye otya enamba z'abantu bana bawera omutwalo bakubira essimu bagambe mwawadde Kyagulanyi emikono enamba wazigyewa.
Enamba wazijewa. Who gave the audacity RDCs, RCCs, and DPC to call all the people sent from Robert Kyagulanyi Center? Where did they get the right of calling them? Era nkubuuziza abasayininga abo waliwo kafombo yetaagisa ennamba zaabwe ez'essimu emwazijje. Mukyali ku switchboard eri enkadde ya zino essimu ez'okumeeza. Temulina switchboard eri digital nti you can call 100 people once with one simple question and randomly they're going to give you one answer. You don't have that system. System ujemuyina ya analog siya digital. Mwaso wode mutokuida abantu mutwalo ne mbagamba waswahili nzidde gundi wa mwakikoze mutia. Sayo bakama amoja ku mutimbagano kuna mutugamba abaana abo bali ku mutimbagano bye boogera tebikwatagana mwe mutakwatagana. Mutakwatagana nakugambye there are so many irregularities mu bintu byemukola ate kino kituwa advantage ffe lwaki already court yatandise dda court y'abantu yatandise ofuna obujulizi court y'ensi yonna efuna obujulizi protestive vote eri mu kutokota omanyi wali ofumbireko supu nga nayo kenyini amufumbye supu akuwoomera abakazi kuno kwebali mukazi afumba enva buli lwakeberako nti omunyo ogunoze nga awutayo ekijiiko ulawanga akawo kasuse nga asiramu ekifi kati agenda okubasanga nga basigadde ngolode yakusekuse dda byafumbi kati babakama forward our protestive vote kati tukusi tubwegedde tulinda we tutandikira buli kyemukola essaawa zino kituwa confidence kituwa reason kibe exposinga okiraba ffe kituwa cause kitu expose kibe exposing kitulaga ndiye mugenda okulanga tebiriyo gongamba otyamu mwakubidde abantu bameka Katumba woye ngate mwamugambe ntezete ziwera akatugende mpola ffe tujja kulekana nammwe katugende mpola tugenda kulekana nammwe kuba tujja bakwata mpola mukulu ntegeezeddwako nti era muyinza n'otegeeza banka ezirina akawunti zammwe kubasasulira mbu bayinza okubategeeza mugambe singa abantu bakyagula bajja okusomaga nti netiwaaka eri wansi egeza neeba wansi egeza neebanga eri wansi nakyo kitukitegedde muyinza okukikola okitegedde so kati mukulu seba bebakama ndi wano okutegeeza nti akakiiko ko k'okulembera kayinza okuvaako genocide mu Uganda. Mr. Simon Wakama, please go slow. You publicly come out with your nonsense, talking to angry Ugandans about your nonsense. Remember the regime you are serving, the regime has stayed in 40 years in power. Killing, kidnapping, doing whatsoever wrong against the will of the people. So, you as a concerned citizen or the person who's serving the country coming out talking nonsense, each statement you are airing out can cause a genocide in Uganda. It can cause a public burst. Go slow. Police brutality. Stay warned. Any slight mistake you are going to cause, blocking Robert Kyagulanyi Center, kidnapping, killing, beating supporters of Robert Kyagulanyi Center, that can cause trouble in the process of the election because people are more hungry than the way you think. People are tired. Abantu mbaleke babeere. Ompuya bulungi nnyo. Buli kimu kigenda kubeerako kamera. Nyandi ya software yali confused kati mulye bulungi nnyo. Meeting zirimo kutuula. Katabe mu SFC ku CID ekibuli ne ku police na gulu zitula zitya.
Nyandwe mbwayinza okuwandiisa ku Lwokubiri. President omulonde agenda kuwandiisa ku Lwokubiri. Kati Nyandwe mbwagenda kusinzira Kololo jakuba olukuŋŋaana nga amaze okuwandiisa. Ne president yatugambye wa ekatomo kasaawa wansi wagenda okukubira olala Yesu okwogerako n'abantu be. Bw'ava wagende Nateete. Kati Sere Cow educate a cow. Bagamba nogo bagamba. Way, what are we going to do? The two people are going to be nominated on the same day. But look here. The Museveni is going to be nominated on Tuesday. Is going to have a rally at Kololo. The same time Robert Kyagulanyi Ssentamu is going to hold a rally in Katwe. So how can we stop Robert Kyagulanyi Ssentamu in Katwe when Museveni is going to organize a rally there in Kololo? So how are you going to explain this? Tebasobola kuyimiriza Nyandwe kuba lutukuŋŋaana kubanga kijja kulaga public nti balina side. Nyandwe agenda alukuba Kololo ate Kyagulanyi mugaane kati mugaane Nateete. Kati bali awo tukoze tutya. Bw'ogaana Kyagulanyi okuba olukiiko Katwe ku lunaku lwewandiisa nga Nyandwe agenda ddukuba Kololo lwewandiisizza kati bali abaga. Tukole tutya kati tukoze bali awo. Kati bw'otunuulira abantu bano mbasaasira bambi. Embeera Amini yagirimu n'obote yagirimu. Walibaddeko mu bufumbo nga ne bw'osinika ekinnyo ne bw'oleeta buli kantu konna ke weetaaga okuleeta nga omukazi w'omusajja yakoowa kati y'embeera eri mu Uganda. Y'embeera eri mu Uganda. Laala egenda okubeera Ekkololo ya Nyandwe balina okusasula ekitono nnyo buli balina mu emitwalo 2.3 eya Kyagula buli omu agenda kujjira bwereere. Ate ekisinga obubatiisa bagenda kumala kusasula ebiri ngene wakyaba teri asasudde ate bave Kololo ngene Kololo balibe kugende bagende wakyaba kati ekisinga obubatiisa. Ekisinga bagenda basasula ebiri ate badduke bajje wana Katwe kati ekisinga obubatiisa. Naye njala bagamba ekigambo kimu nti ekitava ku Ssengejjero kifuuka Wankindo. Ekitava ku Ssengejjero kifuuka Wankindo. Ebiseera ebisinga abakulembeze babeera mu ntebe eyo balowooza nti be bakulembera basiru tebaba basiru. Omukulembeze olw'okuba nti aba yeemanyi nti ssente zonna yazifuga n'amagye yagafuga n'alowooza nti abantu bonna basiru nga famire ye batasobola mugamba. Nyandwe bane bagezezzaako mugamba naye bonna abasse abamugambako ekituufu. Kati yasigazaawo famire ye n'ababbi abali mu gavumenti amugamba nti giweerera omuliro ffe wetuli mpaka lasi. Nyongera obbagamba. Mwekennyini mu myaka 4 ekkubo ly'ejjinja liriko olukubeeri limu erijja ku Jjinja Road mpaka Busia. Ekkubo ly'Entebbe mwagezaako kukola simanyi Northern bypass basimizibwa ekikoze ki. Ekkubo ly'e Masaka liriko ekkubeeri eribatwala ewammwe terina wolawo likola. Ekkubo ly'e Bbogo liriko ekkubeeri. Ekkubo lya Hoima liriko ekkubeeri. Kati nze mbuuza singa tuba tutandise mba mugenda kuyitawa kuba ejjinja bajja tebe nti bagisule mu kkubo oba buli gye tuba tugaalawo tutuuke wali kubayita babiri tuggalewo tuyitana okubukugejje noluguudo mwakola Entebbe ya express nawo tuluggale Masaka tumuggalira wali mu Kitoogo Hoima Road temusukka Nansana Bombo Road temusukka wali wayise ku bridge. Muba mugenda kuyita waliwo abantu wonna mugenda okuyita nga mufuluma mmwe bakyali. Bwe tuba tutandise kati just mbamu simple picture mugenda mufugidde emyaka 4 eggwanga lyonna teririna alternative routes
in case of any catastrophe tetulina mweke yini mu match kuna intentionally nga mukimanyi mugenda kuyita one way. The capital city is full of one way traffic. Bemunyiziza amakubo gatandikira. Bemunyiza amakubo gatandikira bemunyiziza benyini mugenda kuyitawa. Bwotulemerwe busega tosobola kusukka mpiji. Bwotulemerwe busega tosobola kusukka bwa buwalula. Mugenda kuyitawa. Muine nyonyi private mbona mugenda kudduka kiki. Jukire bagamba nti katabuse ne mundu yoyina mu kitando soka kudduka kunoonya briefcase na passport no mwana mwerabira kati mugenda kukola mutya. So put that in mind. Whatever happens in other countries, recently here in Nepal, each and every government official had money, they had security, they had each and everything. But when the situation got out of their hands, some of them, they are nowhere to be seen, including those so-called opposition in Nepal. Nobody knows where they are right now. So as we speak right now, it's good that we've known that we don't have opposition apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu. The rest, we don't know where, which route they will take when things goes wrong. For us, we are not in panic, we are not in a hurry, we are there to stay. But for you, you know already your fate, that anytime you are going to run from that country, enough is enough. You are organizing fake elections because you know you're holding guns. You think we are stupid. We are not. Bomuga mugenda kosa ka Uganda Airlines wali ku Lido Beach wetu already. Kagwa ka and bekuba kagwa kave. Kayita wano, bekaba kagwa kayita wano. Endaka uka. Wali kasanje ne kagwa wali. Bekaba kasuka kayita ali ku Lido Beach wetu. Ne ku kizinga bulingo go tulokola tulebuka wakaba kajira tuba tukala bulungi nya tuba tumanyi bulungi. Ne buli kimuntu kimanyi bulungi nnyo. Akantu kona kaliko Uganda flag tujja kuba tukamanyi. Kati nze mbabuuza emyaka na mukalakata bannamu eggwanga libuli kuba erifuluma eggwanga lirimu ekkubo limulimu ate mutulugunya bo bennansi tebasobola kuvaawo we bali gye mulaga temumanyiiyo mulina properties e Saudi Arabia. The moment kasita gavumenti eyiika Saudi Arabia jagibulaga ate tufunyamu obuzibu ndi munyo ngati wante waliwo parking. So Dubai ganti There wali parking. Kasoke kubuze Museveni bano mwenna kuno kwemuli. Protest vote ejja. Kumwani asobola ogende South Sudan atulako. Kumwani asobola ogende South Sudan atulako wiki. Mwe. Kumwani asobola ogende Kenya kobere nyando tosobola genda Kenya na obere wiki. Kubanga ne rutajja kumanya nti ekiyise banna Kenya balinze Museveni nga abalinde enkwa. Banna Kenya banna Tanzania balinze Museveni nga abalinde enkwa. Burundi mwabatiranda daye babalinze ng'enkuba etonya. Ewa Pirata temusobola gendayo. E Congo mwatta abantu mbamanyi bulungi gyo balinze mugenda kubeera ludda. Kampozi mugenda kubeera ludda. Mugenda kubeera ludda wa. Soko tule ku meza yo n'abantu mugambe emyaka jana tugifuze naye kyekiddako. Ne Yesu yajja n'atulokola ne tumwefuulira yaddayo ewaabwe ku nsi taliiko. Kati gwe Nyandwe Yosoferi mutabani wa Kaleke enseremezeremezaze nesanga bisibire kabanye bakyalibo mugenda kuddawa. Mugenda kuddawa. Mulina omukisa okutegeka free and fair elections. Let Ugandans decide. And after elections, mulangire omuwanguzi.
muyina ekintu ekikulangirira free and fair elections. Any electoral malpractice can cause catastrophe. Ekyo tukibagamba. Ffe tuli boogezi bannabyabufuzi gye bali. Naye eriyo abasiika emberenge zino popcorn zibalira mu theatre. Nabo gye bali ne tebamanyi. Balina ebirowoozo ebisukka ku byaffe. Nabo gye bali. Kansuke kubuza Nyandu. Ne bannamu. Mwayekeranga obote. Tosooka n'otulamu n'obuuza twayekeranga obote ffe abatuyekera tumanyi gye bali. You don't know. Mwayekera temusobola kwebuuzaamu. Amini effujjo lyakola bamuyekera baabeeranga luddawo era baali bakola kisaaso. Kamwe temumanyi namwe eri abo baliyekera nga gye bali. Nga temumanyi kye bakola gye bali. Temukirowoozaako ekyo. Njala soka babuuza. Temukirowoozaako ekyo bye mwakola bali prepared ebikola nga temumanyi gye bali. Temukirowoozaako ekyo. Anze ndi bulungi ntya ndi refugee mwana kuddayo Uganda mwate abalina obuyinza mulwana kulaba nti ate mwekumbira mu buyinza kubanga buvaawo amwina miliyoni $1 zijja kukola ku lunaku olwo. Kati kankweka ekyokulabirako Nyandu tokyasobola kusurvivinga wadde omwaka singa oba oluzinza obuyinza. Tosobola. Jeno Kayindo tafiire. Neba kuba essasi limu oba baluni ne baluka muholo. Jeno Kayindo tafiire tasobola kuba cover. Tasobola kugwa cover. Kubanga olubuto already lunne bweruti. Era bwagwa cover akabina n'omugongo bisigala mu bbanga. Basobola mukuba essasi mu kabina wa bomu okuba n'emusaanyaawo kati. Abali mu shape ya Kayindo tafiire muli bangi takyasobola kulonda amagye mu compound. Bakiro basalimu sale kisawovuga. Olubuto oluli wala omugongo uli wala mama emikono tegiwera temukya muganya okwetereza ngo ate Katonda musajja mugezi buli muntu amuwa chance nagamba soka weerowooza nga tonnakola nsobi. Muganya okwerowooza kubanga muri mu kalika superiority kinanjo kyankimize. Kati njagala bagamba ekigambo kimu eyabalule esiridde mwayekera amini nga mwekweka bamuli munda namwe munda mulimu abalimu babayekera temukimanyi. Muloza Rwanda mwaji wamba teri baba yekera nabo gye bali Rwanda. Ekonga azwero gye bali. South Sudan lyaka macha mmonyigiza naye yali abalaba mwamuguddeko emisango simanyi terrorism simanyi abalaba. Kenya bana Uganda babalaba. Somalia babalaba bamanyi mugenda kugenda luddawa. Jeneti osobola okudduka mu compound emirundi ebiri Jeneti gunaga amagulu. Jeneti osobola okudduka emirundi ebiri nodduka meters 10 n'ogenda 10 n'ogenda 10 amadda ze meters 2. Jeneti osobola zidduka. It is impossible. Muletono mutani wamu ajja kudduka tusulire tuve kuba netasobola. Okubeerawo okwo n'okutegeera kwe nga anywedde walangi. Wabazo obuzibu tasobola kufuna access ku walangi oyo ni abaawe. Leeta bana abawala bamubavu balinganga emituba. Ekitasobola kusumikibwa. Kubako ekitasobola kusobulwa. Mwena mwina figa zibalinga za ntulege mwena muli obulabo buli muntu asobola ba identify mwina chance age. Kutegeka kulonda kutuufu balangiriro mutuufu. Deni mutule mwetonde banna Uganda deni basobola baleka ne bamugamba nti mugenda kutulemerako kifuba jjajja. Ekyo kyonki babuulidde. Nze musobola okunzita kubanga mwali mwagadde munegeza emirundi eginzita naye eri abagenda okujja nga babina okunsinga ekyo nkibabuulira. You've tried so many times to assassinate me, but let me tell you, there are so many Lumbias behind me. They are coming and they are willing to come out. You have arrested Eddie Mutwe, Akileo Kivumbi, Bobby Yanga, Waiswa Mufumbira, and the others. But wait, in one week, you are going to witness that people are tired. More like those guys in prison, they are going to come out to defend that country. Nzosobola okunzi ejja kuvaayo abali okusinga nze ekyo nkikugamba. Ekyo nkikugamba.
egenda kuvayo abo abasinga waiso mufumbira egenda kuvayo abasinga edi mutwe nakiro kanchikugambe monnaye mbadde sagala kibagamba naye kanchogere indakika zinemeka Museveni obadde okimente eddogo lifuluka obadde okimente eddogo lifuluka litya essaawa zino endagaano gyewakola n'Abaganda na buli kimu n'emizimu gyabwe endagaano yagenda nti ye kati eddogo lyammwe lya ssente essaawa zino eddogo lyammwe lya ssente ne bemuloga mubalabako naye eddogo lya ssente likendedde bemuwadde ssente okubaloga essaawa yonna bajja kubasaba eddagala eddala nga temulina seddagala lyakubaloza bagenda kuzuuka beegatte ku nkyukakyuka njala sooka kubuuza lwaki buli mukolo gwemuzannya gwemugenda okukola gubeeramu biliyoni zitasukkamu 3.5 mulogesa ssente ate ssente zibakendeddeko kubanga tukimwe ku Uganda yenna ennaku zino bali kuzenkolawo zendya dabo zedi senga ssente zibagwako mugenda baloza ki era Museveni kankubuuze okumanya eddogolo likendedera liweddewo gwokimanyi okuleeta bampuugamaana bonna okubajjayo kulaga public zibadde ssente n'okuloga mawu zibadde ssente okulaga Nandala Mafabi zibadde ssente kubanga bo badde bafa ssente mu lulu era okimanyi n'obasinkana wakozeseza ssente ng'oyagala okutegeraga eddogolo lyammwe terikyakola teririiwo singa wategese function eyo nga tebawadde ssente lyabadde ajja kujjayo kandozo otegedde eddogolo ssente n'eddogolo ligenda linaabuuka livaawo nti ne baghetto kids bagenda kuzuukuka nga ssente teziriwo ng'eddogolo liweddewo ojja kitegeera ne bannabyabufuzi boologeseza ssente bagenda tuuka nga beetaga kubanga for them they need money on daily basis. If you want to prove me this, just skip 2 months without paying those members of parliament, you hear fire. Just skip 2 months without paying those MPs in that parliament. They will spit fire to understand that they are there because of money, not of you. Even NRM members, we have witnessed and we've watched a lot of videos on social media during the NRM primaries. Many youths, they have been demanding their pay out because the NRM officials took away the money. They were talking bad things against your regime. But remember, those are NRM members. Even them, they are there because you steal a dogo. But when your dogo vanish, you get to know why the dog doesn't laugh. Museveni, when the money get finished very soon, you get to know why the dog doesn't laugh. Ujja kitegeera kyembwa teseka. Kubanga kyembadde mukozesa ekyo. Tukimanyi bulungi nnyo sawa genda tuuka. Awo naawo kanveewo. Tuzeeko mukulu Simon Bakama. Simon Bakama. Ebibalo bya National Bureau of Statistics bibakabala ebisembye byatugamba nti bannayuganda tuli miliyoni 49 n'obutundu bugwamu. Are we okay? Yes. Ne batugamba nti abantu abalina access ku ssimu bali miliyoni 13. Okay, nti yes. Ne batugamba Electoral Commission tugamba nti abantu abalonzi bali miliyoni 18. Are we together? Yes. Naye abalonda bali miliyoni wakati w'omusanvu ku 8. Are we together? Yes. Bwe tuba tuli bwebyo ku miliyoni 18 miliyoni abalonda tuli miliyoni 8. Yes. Nga already Simon Byabakama oze n'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talina mikono gimumala. Are we together? Nti yes.
Let me ask you one simple question. What were you insinuating, sir? Sen Mubakama. Publicly, you came out and say that Robert Kyagulanyi Ssentamu doesn't have enough signatures which can allow him to stand as a president. What were you trying to insinuate? Chicho badogezako kulaga public. So let me tell these people. Kambabuli. Omukulu ono. Mwawulidde Mawunga agamba nti ebibiina byonna Museveni byabadde atategese mu opposition nga muzanyiro byonna bigenda kwekwatagana okulwanya national platform. Museveni afune 80% mwakitegedde. Soko wandika nti mukitegedde. Mala okunywa ku lwendo lw'amazzi. Mawu ne bafuba ne bonna nga bakwa bagambye Museveni agenda kufuna 80% ne nali nakibasomesaako okitegedde. Kati ono Simon Bakama bw'ava n'agamba nti Kyagulanyi emikono tagiwezezza kyategeeza mu kimanyi nti agenda kujja alangirire nti Museveni yafunye 70% oba 80% kubanga Kyagulanyi abadde talina buwagizi n'emikono egimusimbawo giti gyamulemu okuweza. Kyebabadde babala era kye bali mu kubala kifana kibasiiga mukitegedde. Mukitegedde kyebabadde babala ono kye kimulese okusiga ekifaananyi ekyo nti agenda kuvalangire mukama we nti afunye 70 oba 80%. Mbumuleme komplinga kubanga n'emikono eginominating Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kusooka tejaawe na talina support. Do you copy that? So, Chairman Simon Bakama, we say never fool a fool before fool fools you. Tosiriwaza nga musiru tanna kusiriwaza. Kubanga wandyekanga nga gobadde oyita omusiru mwattu yakulembera abagezi b'oku kyalo kati yembeera mweri. Abaana muwerera abazadde. Ekyo tuyita reverse psychology oba premeditated statement. Oli akugamba ekigambo ng'alina wakitegedde mu maaso gy'agenda okikolera oba kikuvuga ng'ako kizze mabega akikulage nti kijja kubeerawo ng'akikulagira mu current situation nti kiriwo ekiti. Do you copy that? So, Mr. Simon Bakama, the so-called land friend and a lawyer, whose record is not clear in the judicial system of Uganda, because if we do the back check in the judicial system of Uganda, whatever you are doing, the Electoral Commission represent the image of what you used to do in the judicial system. You were not professional enough as a judge. The same thing you are doing in the Electoral Commission. You are not a professional enough. I don't know how you became a judge. Because whatever you are doing, whatever you say right now, it doesn't reflect with your profession and your academic qualifications. A professional man like you, as you say, he can't come publicly every week changes the program according to the government interest, not to the public interest and the debts and the will of people. That means gomusajja go kutebegera kwa munguba era tukumanyi bulungi nnyo. Kati mukulu fe tumanyi okuleeta ensonga zino tuziga abantu bazitegera. Kati mukulu Sabye Bakama, ekyo kiwazanye genda okizanyire mukazi wo sina kindi n'ennyoko fe wano twategeera baatusomesa twamanya. Olese ekifaananyi ng'oyagala kisiigire eggwanga nti emikono kegitaweze nti bwe nnaalangirira nti Museveni afunye ekinana temwewuunya. Awo twaba twategedde odda era twabitegeera. Olidde mukulu. N'olw'ensonga eyo, ekyo bw'omala okitegeera Simon Bakama baba bakitegedde, twagadde okukulabisa nakyo kitegeere. Mu kkooli erimu kikulaze nti buli kyokola ne kyoyogera
tekiri mu mateeka nga n'akalulu k'ogenda okutegeka kali matankane ng'empale ya Museveni era tekikuwa credit. Awo nno credit ebegenze mu kibiina kya National Platform n'obukulembeze bwakyo. Olw'ensonga okukankana ng'ow'amayoga ayita ku lutindo kiraga bulungi nnyo nti n'akalulu ke tugendamu agenda okukateka yennyini ali mu kutya kubanga bw'otya tetulina mmundu ate abayina emmundu ate munnange bayinza otutya katugamba guma n'abagenzi be bate baali. Pozi Stephen Bessere akabwayi yafa kubira ku Sulaiman Kigundu akubuulira pulesa bw'ebeera mu bitundu ebyo. Tugenze mu maaso kanfundikire na kano. Olwaleero abakomeri bagenzeeko mu komera Eluzira okukyalirako ku bakomeri bannaffe abaliyo abaasibwa. Wabula muganda affe era amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Platform omukulu Alex Waiso Mufumbira asindise obubaka buno mbugambe omusajja gwe bayita Ssemujju Nganda. Ssemujju Nganda ne banne aba PPF eddagala ly'enziku olw'okuba nti basapootinga muganda waabwe oli owa FDC Kabaziguluka. Batambula boogera naddala Ssemujju Nganda ku TV ne radio nti Alex Waiso Mufumbira yagamba abantu mu Uganda nti Alex Waiso Mufumbira yagenda ku TV n'ayogera mbulitandika na Kizza Besigye ali mu komera ali mu kuzanya bubadi simusibe. Ekigambo ekyo Ssemujju Nganda ne bane bakikozesa nnyo okwonona erinnya lya Alex Waiso Mufumbira mu kampeni zino ezigenda mu maaso. Kati mukulu Alex Waiso Mufumbira ngambe Ssemujju Nganda nga nina bugisimufungize nga bw'oli munnamawulire eyagasoma era n'ogavaamu nga tonna ky'ogafunyemu. Tuyamba otuwa akatambi ng'ayogera ebigambo ebyo tukateeka ku mitimbagano tukuyambe kuba tokalina munnange wuumuza gwe goyita omutwe oyogere ebigambo bituufu tokalina wuumuza lekera okusala omugambo. Omanyi mwoyogerera nga agaya ice tube ne weefuula mb'otegeera nnyo kumba ozannyira ku bantu ga bannayuganda mutambula nnyo nga mwogera ebigambo ebyo. Njala okujjukiza nga mukyali mu FDC eyammwe gye mwaddukamu nti mwagiddukamu nga bukyakolagana naye. Ojjukira nga president bagenze mu Arua nti oyo gwe muyita president wa FDC right now Amuriat yakolagana gavumenti nga baagala bakube president amasasi saako ne Alex Waiso Mufumbira amasasi. Wadde okimanyiko Ssemujju Nganda mukuva mu FDC engabana yabalemesa ne mujja mudde eno sente mwazigabana era mukimanyi bulungi nnyo. PPF bulanchi ya FDC era mukama mwe Anita Amongi ekyo tukimanyi. Kati gobo ogamba ogenda osige Tom Waiso Mufumbira ataliiwo kuba tasobola kwewa wabula tugambe tukugambe leeta akatambi nga Alex Waiso Mufumbira ayogera ebintu watokalina wummulako gumira ebizibu byo kubanga mule muli ku pressure mutandise okulipira ebizibu bya NUP tulina ebizibu bitumala ate tujja byemalira olw'ensonga tetulina budde bwammwe bwakuleekana nammwe. Buli muntu alimu olubimbi bwe kubanga obudde tulina butono obwogera ku nsonga ezikwatagana ebiina ebirala mukitegedde bulungi nnyo.